أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القائل إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. abawuliriza abalungi era abatulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wekitiibwa Allah yebale batukuumira okuva lwe twalina mu mulundi guli natera okubanga tuzzeemu okusinkana. Saba Allah batukuumire atera abawe ensimbi ze muteeka ku masimu data n'ebisigadde. Wekitiibwa Allah bamalire. Saba abawonye endwadde ezibaluma, saba bataase obwavu, saba bataase obukodo, saba bataase okwekuza, saba bataase zambi lya shiriki, zambi namutta, abagonnomoleko tawhidi wal ikhlas. Allahumma amin. Natera tukomyewo okubajjukiza nti amalogo gatukwata nga gayita mu bintu bye twakoonako. Naam, twatunulira okukoma ku namba 5 wetugenda okuva olwaleero. Twakona ku nsonga y'essimu, bantu bagirogerako ne tulaga eddagala. Oyinza kubanga olisumattuka otya okugamba nti bisimillah, buli lwoba ogenda okukwata essimu n'ogamba nti bisimillah, n'olyokozzaako ebiddako halo n'ebirala. Olwaleero tugenda kutunulira namba 6 nti abantu balogera mu najisi. Enajisi shaitaani etambuliramu nnyo okutuukiriza ebigendererwa byayo. Abalogo bagirogeramu nnyo, kyova olaba nga ne mu bibaliisa abaami enajisi okubaloga mweri ne biba enajisi eno ekola nnyo. Waliwo n'omukyala ekibyawo gwe baatunyumizaako yalinga ye yagikaza neba mu powder form ng'ateeka mu nva muki naye nga mwana watu shitaani zijja ne zibuzaabuza abantu awo ne balya emmere. Naye lwali olwo ebintu bya shitaani tebiwangaala. Akhiran baamugwamu, bakasitoma bonna ne basasika. Omu yajja n'akimanya, mukyala bujja atuliisa najisi, ne bakita. Omulala mukyala yasomera Makerere n'aba mukugu nnyo mu buyigirize bwe. Bw'avaayo afumbirwa, senga wamugamba nti nedda enajisi eno ensembayo ogiwanga ku mwami. Mukyala nti yali mubi ng'agiteeka mu kaddiishi waggulu mu firiji ye. Mwami yalwala n'atagenda kukola, ng'omukyala naye akola. Kati omwami asiiba waka anoonya mukyala byalese amutegekedde okulyako. Enkomerero n'agwa ku kaddiishi omwali enajisi n'akajiika akasena. Subhanallah. Yeesisiwala n'amanya bulijjo bino bibampa byebindwazizza. N'azira emmere okumala wiiki nga buli mmere omukyala gy'amuwa n'atagirya, ng'omukyala agitereka mu firiji. Ku Sande omwami n'ayita senga n'ajja ne bannyina, omukongo atuyise waliwo ki? Kutuuka awaka omwana muwala n'agamba balyose ne bajja, ngenda kukuloopa lwaki obadde tuli emmere yonna ngijjeyo. Mukyala yasooka n'ayanja omusango, omwami yo n'alabika yankyaye. Wiiki nnamba, emmere yiyo ya wiiki nnamba, buli lunaku njimuwa naye tagikwatako. Mwami n'ambuuza omaliriza nti naye n'akwata mu ddiishi gye yali yakweka. Omwami yagijjawo wali n'agikyusa n'agikweka awalala omukyala ky'ataamanya. N'agireeta n'agabula senga ne yeesika n'agamba mwana wange ki kino kyoyagala okunkola? N'amugamba nti kati gwe okitidde kati, naye nze buli lunaku bagindiisa. Era ekibayisiza si kirala kuta muwala wammwe mugende naye. Mulenzi n'atumya Fuso ne batikka buli konna akaali mu nnyumba. Mwana muwala obufumbo ne bufa lwa najisi. Bintu bya sitaani tebiwangaala. Mu najisi abanadamu balogeramu. Abalimi bagirogera ku lubimbi. Wookoma booti, wakomeza olubimbi we bagiteeka. Ne mu maduuka omwo osingana ng'oli agireeta n'agiteeka awo. Kasita mugirinnyamu neewunya ng'olwo shitaani zikola ogwazo.
so enajisi shitaani zitambuliramu abanadamu balogeramu singa baba bagitadde ku mulyango gwo oba ku lubimbi waliwo amakubo agayitibwamu okuba nti omuntu ono agijjeewo atya agenda okugijjawo biawunihi tabaraka wataala osobola okuba nga okwatagana ne ofiisi yaffe netukuyambako okusomesa enajisi ebeetuumiddwa bweti ne bweti ejjibwawo etya insha allahu tabaraka wataala. Ensonga era gye tutunulira abanadamu balogera mu mpombo z'abagole, empombo ez'abagole, era nemukkiriza nti enajisi ebaamu n'ebirala naye namwe mubaamu eddogo, kyova olaba temubaamu munnyo. Shetaani tekolagana na munnyo mu byonna byekolagana nabyo, tekolagana na munnyo. Kyova olanga mu luwombo lw'omuko temubaamu munnyo. That's why olaba nti abanadamu mu mpombo ezo temuba munnyo. Buli lwoteekamu omunnyo eddogo lyonooneka lifa, nekigwanira ku buli abasazeewo okukola omukolo ogw'oluwombo olwo yali badde agusiramula. Musiramule empombo abasiraamu, empombo zibeeremu omunnyo. Ekyagenderwa mu luwombo nti kasupu kaalwo kaba kaseeneekerevu n'akawoowo, ekintu ekyatokotedde munda nekibanga tekifulumiza buwoowo bwakyo. Gwe kennyini ogenda oddusumulula bwoti ng'akawoowo mashaallah kakubuutikidde, ate nekibanga ddogole likubuutikira. Mukola bubi bassenga abeetabye mu nsonga ezo. Tawhidi asaasaanye, mulekerawo okuliisa abaana b'abantu enajisi, nemulekerawo baliisa amalogo nga sheekhe wange Sheikh Mutimba Allah musaasire nga bw'atera obinnyonnyola. Ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abadde babikola mu bikomi, empombo z'abako zibeeremu omunnyo, empombo muzisiramule. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawo kubitegeera. So mu mpombo z'abagole mubaamu eddogo. Tutunulira amalogo shetaani muziyita okuba nti zituyingira. Kalujja kwesiŋŋaana nti kyekirogesa omwami ono nti omukyala ne bw'anaabanga alina amazambi g'akoze, emma ayenze, emma akoze shiriki, omwami ono akubirire bukubirizi. Lwaki? Olw'eddogo eryamusaanikira nga tasobola kusalawo nti lino ezambi erinyiza Allah. Lwaki omukyala ono tetwawukana? Tasobola kuleeta idea yakwawukana, akubirira bukubirizi. Era bangi gye bali eyo ng'omukyala alina amazambi g'akola amanene, n'anywa omwenge, n'afuluma, bw'amala okunywa omwenge n'ayenda, naye ng'akoma mu maka g'omwami, era ng'omwami akimanyi, naye ng'omwami buli lwamulabako akankana ati naga bannange omwana w'abandi amaka gye gali ago tugamanyi. Oyinza okujja nenga kulambuza nekugamba gaago naye nga go gatunulako mashaallah gatunulanga muntu bisaakaate. La hawla la quwwata illa billah. N'ogamba tuli kuki era tuli mu mulembe ki? Simple. Lwaki? Ti omukyalo ono baali bamuleeta omwami balina eddogo lye baamuwa, sekkoteka abeera omwo, mwami n'akoteka bukotesi mutwe, buli kye bamugamba ennyabu. Kati omukyala n'atuuka n'omuyita maama. Ebyo abaami babikola ng'olwo eddogo libasensedde. Maama nuga nti ataako eyakuzaalo n'omuyita otya, kuba ttayito ya maama tekyusibwa. Idhan tutunuulira mu byokunywa. Mu byokunywa abanadamu bayisaamu amalogo. Mu byokunywa gattako n'ebyokulya ye namba 7 oba gifule namba 9. Ebyokulya n'ebyokunywa bayisaamu amalogo. Nti omwanadamu kyagenda okulya bw'akirya bw'ati kitebenkera mu lubuto, be liba ddogo litandika okukolerawo, beba byakunywa. Era mwalabako ka audio ng'omusajja agenza okukola, omukyala n'akwata jjaaga n'agifuyisaamu omusulo, n'ayiwa mu blender, n'ateekamu katungulu kyomo, entangawuzi, emicungwa, akatunda, meloni, ani nga bw'omanye ebirungo ebibuzaabuze najisi y'omusulo obutawunya, byonna ne blender n'ebikuba ne bajjamu ekigiraasi kyakye ky'obutunda, ne balaga gaayi ng'akomyewo ava okukola, ne bamusimba kigiraasi. Subhanallah, n'akyemiisa bw'omu. Musiraamu gwe ng'olina laavu ne mukyalawo, ki ekikunywesa obutunda obw'omu nga tobuwadde ku mukyalawo? Ate bamugamba bw'oba wataddemu eddogo gwe tokombako. Era buli lwabanga omukyala ng'alidde enva ndala nga naawe olya ndala ng'omanya mulimu enkola. Alidde ekinyoobwa ate gwakuwadde ekinyoobwa kirimu ne bugga, atadde enva ndala ate naawe akuwadde endala, mulina kukoza mu sowaani emu ng'omubaka bwe yali sallallahu alaihi wasallam. Era bw'obanga owangaalira mu kibuga Kampala, togezaako n'obanga olya mu kifo kimu okwewala amalogo g'abantu.
akulinya akagera amanya woolya naam n'amanya nani akusavinga babawo obusente butono nnyo 3,5 namuga kano kantere mu mmere yoyo khalas buli lwotuuka ku mulimu notandika okusumagira tokyabitegeera bizinesi nezitandika okufa olw'ekigendererwa ky'omulogo kuba buli lwotunda ne balaba ng'oyitimuka ovuddeyo batandika okufuna akasajja mu mitima ono eddogo yalijjawo naffe gye tasobola ddijja yaalyawo emmere oli yamuwa eddogo amugandigu kasita okamutera mu mmere bwoti gwe bisigaddewo laaza ly eddogo lijja kukola ogwalyo buli lwatuuka ku mulimu yeebaka bwe basi ku mulimu atuuka leeti aba ava awaka n'asumagira n'addawo agenda okukola ate n'afuna ebimutawaanya n'awetaaweta ebbali atuuka 7-8 gemalogo agali ku baana Adamu n'ogamba ensi ebadde ki banno bonna bakedde dda ennyonyi enkeeze yeri olusiriŋŋanyi nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukakasa n'atugamba nti inna allaha tabaraka wa taala mazima ekitiibwa Allah subhanahu wa taala yateeka fi bukuri ummati yateeka baraka mu kukeera kwa umma yange abaana Adamu buli banaakeeranga nga baraka Allah aziteeka mu kukeera kwabwe njogenda okulaba nga omusiraamu agulawo saawa 5 7 9 ne banneiba ne baseka ne baga nti wono kyekyamutuukako oba bugagga naye nga ddogo imma bali muwera mu byakunywa oba byakulya kati wakati mu byokulya n'ebyokunywa banadamu balogeramu nakano kakulu ojja otunulya emikolo nga giriko abanene gyetegerezi genda kulaba ng'omunene bamuyisa agenda ku mbaga ate n'akyama ku woteeri n'amala okusaba amagi n'asaba enkoko n'asaba piraawo n'alya n'akkuta n'akwata akati n'akacupa ka lw'enzooli tandika okwesokoola amannyo n'alumba omukolo n'atuula muli obamwaniriza talina bwetaavu kikyatalyangako kikyeyeewala nti ku mukolo ogwo kwandibaako amutagetinga okumuwa eddogo abagagga babeera ne IQ mpanvu nnyo okukuuma ebyobugagga ebyo Allah byabawadde tamala galyalya buli waasanze ppate kati tayimu ebeebula eddakiika nga 10 okugabula alaba sayini zitambula bakiifu batandise okwetala baagala okuteekawo bino kubagabulira namanya nti kati saawa yakugabula n'asiibula munne yamuyisa namugamba nti nina agent meeting n'ensonyiwa kasitanzize era essaawa 2 zenkuwadde onootoma munne tayinza kutoma lwaki azze ku mukolo ate ayambadde bulungi khalas n'akwata kalwenzolike agenda akakombako mpola yakkuse dda neggwe woteeri emu eyo gy'olyamu eyo omanyi obwesiga kibwogitaddemu omanyi abalaba abakwetoolodde bagenda kuyitawa okukutagetinga beera muzuukufu wawojja ebyokunywa akawala kekamuwa kekakuwa juisi singa omuduuya anaamanya wojja ebyokunywa kamangoza obutasimattuka singa omuduuya anaamanya woolya alharubu khudia n'olutalo lw'ebyenfuna olina okuluteekamu ebyokukwenyakwenya era oba olya wano lulirya wali enkyabuzabuza tolyawo wonna ate buukodde awalala bagenda okubuuza oyo muzibu talyako kuno tetumulabangako ng'alya kituufu oba oli ku security ya byabugagga bwo security ya bulamu bwo kusinzira ku malogo agasaasaanye mu ggwanga olwaleero ng'abanadamu bagayisa mu byokulya bagayisa mu byokunywa bannaffe bangi bagenze naye nga bagendera ku ki mu mikolo byakulya ebyo nsaniya mu byakulya ebyo naye ng'ogenda okulaba abagenze misikiini bambi lwakwagala kuba nti baliireko wamu ne bannaabwe naye ng'ebigendererwa ebikulu kiki ogenda okulaba nga piraawo gwe baleese asobola omwetuusaako enkoko eriko asobola ogyetuusaako mubeere begendereza ku nsonga y'amalogo biawunihi tabaraka wataala idhan tutunulira mu nsonga ey'ekumi ku muliro ogufumba gano amalogo gabeera mu butale asooka okuggiisa emmere yagabula nali mbuwangalidde mu kkombo manyi era nalabako ku mukyala nga nolala akyali mulamu bwe bayagala obujulizi tugendayo n'abukuwa yapangisa omudaala myezi 3 oluvannyuma kazi wattu n'afumba emmere ye matooke n'ennyama n'ekinyobwa wali kinyobwa ne kijja n'ennyama nejja matooke ne gagaana okujja sawa netuuka ey'okunyiga emmere agenda ogijjako nga bwe yagiwaase naye ng'omanyi omuliro gwagipise kuba beziwera 6 abantu batandika okusaba waliwo akayidde ng'emmere embisi naddamu n'agipika n'agamba ngenda gigabula ku 8 okutuuka ku 8 ng'emmere embisi naga ki kino
naddamu n'agiseetinga n'agipika agenda okulaba nga emmere egenda kumalawo ensawo y'amanda. Munne kyava amugamba yali amulinaanye ku mudaala oguddako nti singa watwebuuzizzaako ogwo omudaala bagupangisa bwe bagenda, tewali yali agupangisizza n'agabulirawo emmere. Nga wakoze loosi munnaffe. Ddogo liriddawa? Eddogo libeera mu muliro. Kyobulaba nga abasamize waliwo akaseera bwe katuuka nga shayitaani ye balinnye, balina bwe bagiyita bwe n'abangijjukidde nja gibabuulira. N'akwata eryanda ly'omuliro n'alissa ku lulimi bw'ati n'alikomba, naye ng'olulimi terusiridde. Hatta baba batuuse ng'emmando ye mulinnye bamanyi n'okukuma omuliro n'aguyimiriramu n'agubuukirabuukiramu n'avaamu nga talina kaayidde. Baali bavuganyizaako wano abalokole n'abasamize ku growers wali e Kawempe. Samize emmando ne zimulinnya n'ayimirira mu muliro ne bagamba pasita bakuwaana ne bayibuli olumba. Abasamize ne bawangula nga pasita kemika ezisobola omuyimiriza mu muliro obutajja tazirina. Ithan tutunulira nti mu muliro abanadamu balogeramu naddala mu byokufumba ne bajja bakulogera emmere yaawo n'ofumba jamaani n'ogipika omuliro negaana okujja. Twali tubirabyeko vuga bano ne bajjula ne bagabula naye ng'ono akyafumba. Wakati w'entamu n'omuliro Shitaani eteekawo ejjigi ng'omuliro gukoma kuyo tegutuuka ku ntamu yadde okutokotamu nga n'endagala tezakyuseeko tuba zaababuseeko ebbugumu waapi. Kulaga nti eddogo ly'omuliro gye liri mu bakyala ababeera mu butalo mu balimanyi. Wa na'udhu billah, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abatutaasa. Mu masaŋŋanzira ge galwa ye station makubo gasinkana 240. Amasaŋŋanzira ago mubaamu amalogo abantu beeyambululiramu kyebayita okweyambulula ye muntu okwejjako eddogo n'alirekaawo. Babugumya empombo ne baziteekateeka bulungi ne bazinaabiramu. Era twali tukyali kaleero bayi oba mwaka gwakumeka ne muganda wange ali Kabazzi, Allah amusaasira akyali mulamu, agenda okusaala subuhi mu masaŋŋanzira mwennyini n'asangamu emitwalo 246 ebiri nga giriko n'akaliga. Yali yasomako n'agamba nti eno riziki siyinza gireka, n'aleeta adhikaalizo, yaleeta sente n'azigyawo n'aziteeka mu nsawo n'akwata akaliga n'agenda nako ku muzikiti. Kumbe waliwo abasiraamu abayiseewo nga bayise ebbali ne bagamba nti bagenda okumala subuhi ng'akaliga bakalaba ku muzikiti ne bagamba twagala tulaba ani ayabikiddwamu bbomu olwaleero. Buli yamalanga esswala ng'adda ku lubalaza kwetegereza ani agenda okusitula akaliga. Bagenda okulaba ng'ali Kabazzi, bagamba nti naalabika n'emitwalo giri agirina. Omukyava mbuza nti owayi ojjewo kaliga kokoba nesse, naga nti ate ne senti nyizo zirekawo, Mungu alese riziki ate njireke. Baga nti oyo bwaddangayo okulabika ku muzikiti wano mbalayirira. Bagenda okulaba ku subuhi enkeera ng'akomyewo nga nti musajja wuuyo siraamu tolina kiwabadde nti tekiki. Gamba abantu balinamu fiya eri eyeewala ennyo gye bayita nti bw'oba okutte ku ddogo bw'oti obalukirawo. Labudde obalukirawo ddi bw'obanga teweekozeeko lukomera. N'omusiraamu bw'abanga yeekozeeko olukomera ayina wuzu alesa adhikaari. Ebyo bibiri Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omusiraamu bw'abeera nabyo emmandwa zidduka buddusi. Oyina wuzu n'adhikaari oleeta, emmandwa tesobola kukusemberera. Kati muganda waffe yabirina, kaliga n'akatwala waka n'akalunda ne kakula n'atuuka n'okukalya n'olwaliro akyali mulamu. Mpa obujulizi ku ye kuba mumanyi. Kati osingana omuntu nga alaba bbando ya ssente mu masaŋŋanzira tabitegeera, yitawo buyisi kuba kiyinza okukubalukiramu. Omuntu ono okwerekereza akasente naye akeeyambululirako aba ayagala agenda okukakwata bigende naye, era alaamiriza nti bannange nze munte wabula yenna agenda obalonda mu mwambale. Edda abaana balondanga ensimbi mu masaŋŋanzira ne balwala amambulugga ne balwala amayute. Kuba ejjute oliraba ebiseera ebisinga obungi libaamu amalogo. Era olyakwata bukwasi ssente n'asimula ku jjute n'agamba mukama wange konnumye kamala n'omulala akwatiraawo. Ogenda okulaba nga litandise okutowolokoka
ono olulonda ssente kwa nga lyamukutedda kabina bwe zito sitaani bwe zitambula ezo mu masaŋŋanzira omuntu bayinza omutega ettalo kyebayita kutega ttalo batera gategera ku ssente mu masaŋŋanzira oli yeefiriza omutwalo n'asiiga bw'ati ku ttalo n'ateeka mu masaŋŋanzira n'aga munnange anaakutwala naye akwatireko akwetikka awulire bw'ozitowa. ttalo kiva mu kigambo ky'abasamize kye bagamba nti talaatala bataleetalemu weetaleetale bagaa lino ttalo lyetala bwetazi liva kwono ne lidda kwono. Kaakati baba basiizeeko oli n'asuula ono limuta kubanga aliwadde ssente baga nti oyagala ssente ng'amayembe gaagala ssente kale okuba nti aliwadde ssente munange enta kano nazironze nazikavula agenda okulaba nga limukutta awakyamu ettalo. Kale bibaawo ddi mu masaŋŋanzira kiba kirungi ne mulabula abaana baffe ab'obusiraamu obutalondamu kantu konna mu masaŋŋanzira olw'okwewala ebiyinza okubatuukako oluvannyuma. Mu masaŋŋanzira tutunuliddemu nga enamba 11 obutalondamu kantu konna ne tutunula namba 12 mu birabo by'abagole. Ebirabo by'abagole balogeramu amalogo gatuukira ddala ku mugole olw'ensonga omwana agenda okufumbirwa mu kitundu nga waliwo abaana b'abandi abanyirira okumusinga baasoma okumusinga kitaabe mugagga okumusinga ate ono ow'omuwejjere bagenda okulaba nga afunye omusajja w'ekitiibwa bamuwasizza mu kitiibwa ne bafuna akasajja mu kiseera ky'ebirabo ne balapinga ebirabo ne baleeteramu eddogo ddi bw'akisumulula bw'ati nga liina kumwambala kiki kumufiiriza bufumbo. Buli kaseera yaba mutwakaavu buli lwalaba ku bba bw'ati ng'anyiiga bba bw'asembera wali nga addukawo biba byakumutaayiza butaayiza. Sajja n'aga nti ono bwe nali mumwogereza yalaga nti alina laavu ate kati simutegeera. Yalogenda okulanga omusajja atandika okwesika laavu ng'egenda ekendera bigenda okunzika ng'eddogo liwambye omwana muwala nga naye alaba tajjaawo awaka n'abisiba n'abizzeeka. Abalala omwami yennyini yeekandagga n'agamba weta nakuyamba n'okuyamba biki n'atandika omulangira ono agenda okukwata akatambi okukaweerezeeka ne bamugamba nti omusajja ayinza okukutta mwana wange siba oveeyo. Eddogo ne liba nga liwangudde erijjidde mu birabo eby'omugole. Waliwo ebirabo abanadamu bye baleeta ku graduation party mwana waffe yafunye diguli. Bino ebirabo biba bitegeeza nti diguli okole loss teriyo kwa kubeera nti diguli gye wasomye ofune emirimu naki era bangi obalaba batambudde. Olaba yasomerera omulimu gw'omu bbanka ali liddawa ali muowina ali ku nnyaanya eyasomerera omulimu gw'okubeera akawuntanti oba omulimu ki ogw'ebbeeyi oba nansi oba genda okulanga buli omu bye yasomerera birala kyekyakyusa omulimu gwe amalogo ge baleetera ku graduation party ezo kaseera ak'ebirabo katuuka omwana adamu najja ateeka eddogo mu gawuni batera okuteeka ebirabo emabega wano batera okutikkirwa mu bimanyi oli aleeta ekibaasa kwa n'akiteeka emabega awo mu gawuni oluusi n'akimukwangira ddala nti gwe nkulaba ng'ozzeeyo okukola mwana wange yogayoga nkulaba ng'ozzeeyo okukola kisiraani n'alyoka amutikka naye nga kyamutissa eddogo ono agenda okutuuka okusumulira ebirabo bye baamuwadde ng'alaba eddagala liyiika keyeesikamu bw'ati olwo sheetaani gye baataddemu n'emwambala buli waatuuka bw'ati bakama be gy'agenza okunona omulimu sheetaani yeebasookamu tayinza kuba na bwesigwa oyo tomulaba bwakanula amaaso gobagoba ave wano munnange gezaako next year bannange genda tuviire. Abalala ne batambula engatto ne zigwa olubege emirimu ne bagita bagivuddeko lwaki olw'embeera nti amalogo gajjira mu birabo ebifaanaganako bwe bityo. 12 bino ebirabo tetuyinza bimalayo naye kitwale nti buli mwana adamu kyasibye n'akikuleetera nga akoozaayoza. Abalala mubalaba batera bibawa nga bayingira amayumba ono agenda okutuuka ku nnyumba nga yabayise
mbwate ne baleetayo ebirabo, ono naleeta embuzi, naleeta enkoko, ono aleesa ebbaasa, ono naleeta ekirabo ekirapinge. Ebyo byonna ebirabo ebyo bisiraamu bubibeewaza, bibaamu akabi akanene olw'ensonga abantu bonna tebayinza kukwagaliza. 12 mu lugoye olupya. Allahu akbar. Tutyo gamba nti tuli balisaaca ku nsonga eyo, naye nga mu lugoye olupya munnange bategamu eddogo likutuukeko. Likutuukako litya? Mwanadamu asoma kapasite y'omuntu n'amanya nti kati ono nga bwali bwe tulabye ku nsonga y'ettalo teri ayinza kuyita ku mutwalo. Ate ng'onoyagala ettalo likwate obulungi abantu toteekako nusu 10. Asooka okulaba omutwalo tayinza guleka. Kivula nti amatalo gatambula nga geetala mu bantu. Lwaki? Lwa ssente. Kati noono olugoye olupya kimanyi ti buli afuna olugoye olupya alina kusooka kukola ki? Kulwegezaamu. Ye musajja yategedde atya sayizi yange kandabe. Kale olw'okuba nti buli afuna olugoye olupya alwegezaamu ne kibeera ku likodi. Kati obwamala obimanya kyakola kiki? Akwata olugoye olupya olwo n'alutwala ew'omusiriku, ne bamala oddwambaza ekitonde, bamala oddwambaza emmandwa, ne bagiragira byeyagala okutuukiriza ku ono. Tuli wamu? Kati baada dhalika oli ajjayo olugoye olupya n'akola atya? N'aluleeta nga alusiirinzeeko n'akaveera. Allahu akbar walillahi alhamdu. Genda okutuuka awo ng'olugoye balukuwa munnange akalabuko nga wejjajjatta, ng'obuukabuuka tonnaba naddozaamu. Kyokola ng'olwegezaamu, awo nyini w'olwegerezaamu kino kye baataddemu nga kikwambala, ekimala okukwambala khalaasi ng'olukaweddemu kitandika okutuukiriza bye bakiwadde. Bakisalidde emisaayi oba mbuzi oba ndiga oba nkoko, kyonna kye bakiwadde nga kituukiriza. Genda okulaba omuntu olwamala okwambala mu lugoye bw'ati n'atabuka, tandise kujja mu ngoye, ayita ttembo, aleekaanye nga kiri kimwambadde. Ne kiba nga kitegeeza ki? Ti omusiraamu aba mugezi. Eva atya nti buli kirabo lwe kijja nga tanalaba kukyaniriza kukisumulula, asooka kimanyisa ddala nti gwe kirabo gwe oyinza okuba ng'ozze emirundi 2, imma ng'ozze kunnyamba ku bulamu bwange kubutwala mu maaso, oba bulamu bwange kubuzza mabega. Wali okirowoozezaako? Naam, twebaza baganda baffe abatutuusaako puroguramu eno, aba Rawda Islam Media. Barakallahu fikum. Tusaba Allah batuwangalize, abagonnomoleko ebirungi, okubeera nti bakutuusizzaako byobadde tomanyi, n'okubeera nti otambule mu nsi ya Mungu nga weegendereza, tosaatuuka. Amalogo mwegali galandi mayini agategeddwa okulaba nga gakkuba gakkutula amagulu. Bolaba bavaako amagulu abo batambuza okumu, wallahi baagalina. Naye ensaalwa na fitina mulimu abatayogera. Tulina muganda waffe wano yali alaba olwaleero muzibe. Bingi ebituuse mu bulamu bw'abantu, bingi. Abalala tebakyazaala naye nga baali bazaddeko, abalala tebazaalirangako ddala, abalala obufumbo bwagaana. Famire nga yo bagizingazinga eri awo teri kufumbirwa, naye nga ogenda okutunira emabega ekiriyo malogo. Ensi ya Mungu teyeetaaga kusaatuuka, taaga kutambula mpola. Omanye ono lwaki azze, engalo zampa zaaki, ensimbi zampa zaaki, zigenda kunnyongera ku bulamu bwange butwala mu maaso oba kubuzza mabega? Khairihi au sharrihi. Okategeddaako? So olugoye olupya nalwo abanadamu balogeramu, amalogo ne gakutuukako, kasita olwegezaamu bw'oti khalaas. Kiri kye bayambazza ekiro ne bakiraamiriza, kiba mu lugoye omwo ne kiryoka kikwambala. Omugezi yalikoze atya? Omugezi yali badde amanya ti olugoye luno n'ebirabo biri nteekeddwa okuba ku bbali wano ne lukuya. Lukuya ono ye kibooko ekuba emmandwa ejjidde mu lugoye, yekuba emmandwa ejjidde mu birabo bino. Sumulula olugoye mu kaveera, sooka olumansire lukuya, era osaba edduwa y'ekipya. Bismillah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharra ma jabaltaha alayhi. Allah wange ntaasa akabi akali mu lugoye luno, mpa obulungi obululimu n'obulungi obwalukozesa.
lukansire lukuya lwonna kuba lukuya ono agenda kwokya emmandwa efubutukemu edduke oba okufa kwayo kutuukaawo tategerekese noono afunye ebirabo by'abagole pulizi nga temunaba bisumulula musooke mubiraaze wali musooke mufune lukuya omwami zuukuka gwe kennyini osaalira akabbiri ofune wuzu oleete adhikaari olwo emmandwa zigenda kubeera ku bunkenke otandika okukola otya okukansira lukuya mu buli kirabo kyosumulula bisimillah buli kirabo kyosumulula bisimillah kikansire mu lukuya ebirabo byonna osobole okuba nga obibunyisiza lukuya biawunihi tabaraka wataala otaase omugole ono kubanga babimusindikidde bimujje mu bufumbo imma obutazaala imma okudiba imma okuwunya imma kuba abalogo bakola bingi omwami ayinza okubanga buli lwasinkana omukyala ne baba bava kusenya naye ngaawulira ekivundu ng'alinga ava okulya amagi agayononese ebyabalogo babikola batuuka mu kaseera k'okwegatta mu nsonga zaabwe ng'awulira awunya ekivundu ekitagambika mwami n'atamwa n'abiviirako ddala n'aga nti yi banaagamba batya gye twavudde abasinga obungi aba alina nniya yakugoba songa enniya esingako obulungi kujjanjaba ojjewo ekyo mwami gwe togoba wabula jjanjaba kakasa likulli daai dawa nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama buli ndwadde ebaako ki eddagala alimahu man alimahu allah asobola ogimanyisa baba asobodde wajahilahu man jahilahu bangi ne batagimanya beera muzuukufu omanye nti buli ndwadde eruma abaana adaamu eriko eddagala noonya abakugu baayo noonya balisaaca ab'obusiraamu abalungi abatali abafere bangi olwaleero mu nsi bojja okusiŋŋaana nga misikini ayambadde enkofiira n'ekkanzu agitaddemu atandika okukuzza mu byaleeta saddaaka tusaleyo enkoko tusaleyo embuzi ate sooka oleete olugoye ate kati tulaba leeta obuyinja mu sitenseni ate kati sooka otubulira amannya ga maamawo anti munnaye nga bwolaba kakati ate ebyo byonna tusaba allah subhanahu wataala abibataase byonoona eddiini y'omusiraamu n'asigala ng'asigazza mannya ng'obusiraamu allah abusazizzaamu lwaki bakubulira ebyekwese ng'abikubulira teyaliiyo munange nga bwenkulaba olimu amajinni 7 nga bwenkulaba bino byakukolebwako obitegedde otya ggwe atannaba kunsomererako riwaya ziraga nti olina kunsomererako shitaani endiko etandika okufulumya ebyama olwa puresha za aya ne lukuya gwenywedde munnaffe batuziika ku bijja munnaffe tuleke totwokya wa amma bino ebyokutuna obutunuzi bwati seekanga yakulaba naga nti olimu amajinni 7 sooka oleeteyo enkoko leeta olugoye bwe ruti leeta obuyinja mu sitenseni kakati olina kukola bwoti naye byonna mu byewale si birungi bijja kubanga byonoona obusiraamu bwammwe biawunihi tabaraka wataala tutunuulira amalogo gatutuukako gatya ne gatukosa nofuna setbaaka mu bizinensi genda okulaba tokyatunda genda okulaba emaali ediba wagairu dhalika mina sihiri tusaba allah subhanahu wataala abere nga abitutaasa mu kirala kyetutunuulira abanadamu ekye12 kyetubaddeko 13 mu nkoko ennamu basobola okulogeramu eddogo batya nogiraba nga ogisanzaawo ku dduuka lyo nogisanga ku mulyango nkoko tusigimanyi tomala gagikwatako abanadamu balina amalogo amazito agasobola okuwanulayo laddu nejja nebwatukiraawo allah yeyawukana amalogo gagaziwa ne gatuuka okusika eraddu nejje bwatukiraawo ekinyonyi nkoko bwobanga obirabye nga obyekengedde tobisemberera sooka ofune wuzu oleeta adhikaari obyesambe onoonye omukugu asobola obikugirawo ezo ziba landimayini nga bwolaba nti twafunye ebbomu mu kitundu bwetumala ogiraba tomala gajeŋŋanga manya nti waliwo abatendeke mu poliisi abatendekebwa omulimu ogwo mukubire 99 amasimu tabange tuzudde ebbomu mu kitundu kyaffe era ogenda okulaba nga basibawo akawuzi abakugu nga bajja nga bagwa kava nga boolesa obukugu bwabwe nga bagitegulula naye kati buli olaba enkoko tetambula tevaawo eri ku mulyango gwo kanyonyi manya nti ebintu bino byandibanga bizze kukola setback eri obulamu bwange noonya omukugu munnange jangu nnyambe ye bwanajja amanya ekyokukola n'amanya nti bebanga shaitaani labudda nina kulumba na lukuya n'asooka agikuba lukuya ng'ali mu distance alina wuzuye alese n'adhikaari kubanga emmanda tekolagana na lukuya era ngenda okulaba nga yeesansabaganga egweri nga nti nebadde shitaani hakatha so ebinyonyi
enkoko muberenga mu byewala mwe mulina enjiibwa ezo abanadamu bakoleramu amalogo. Munjuki Allahu akbar, banadamu bakoleramu amalogo. Era kyenjagala okunzika nakyo kya namba 16 kutunayongereza bwe tunaabanga tukomyewo ku Rawda Islam Media bi'awnihi tabaraka wa taala. Enjuki bazikolamu amalogo nejja okuluma nekukosa. Saba Allah subhanahu wa taala batukuumire. Temuva ku Rawda Islam Media mubasabireko, naffe ate mutusabireko. Wakitiibwa Allah addemu abeere nga atusinkanya. Sigadde ndi Amiri Ahmada Nsubuga White House wano ku 0702632289. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.